kati nze ninze mukulu akomewo tumbuuze owaayi kiri kitya byolaba byendaba oba nedda tulinda mama kadaga akomewo awagabe answer atuwe answer byolaba byendaba oba nedda so tulinze ze wendi okubabuulira kakati no Rockie kino kigina ku bannayuganda kino kijja basesa gavumenti esambaza ebyogerebwa nti banka enkulu ey'eggwanga yabbiddwa obuwumbi bwa Uganda 62 bakiganye Minister Ombezi uliza Minister Ombezi w'ebyensimbi Henry Musasizi ategeezezza nti ekituufu banka yabbiddwa naye omuwendo gwa Sente ogwogerwako mukyamu era asuubizza okutangaaza eggwanga ku bubbi buno ng'okunoonyereza kuwedde. Kino kijiridde ababaka nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti omukulu ennyo Joel Ssenyonyi okuteeka gavumenti ku nninga ennyonnyole ku bubbi bwa Sente buno obufuuse emboozi ku mutimbagano. Awo njagala kubisoma nga minisita bakoze eki naye wabirambise tuli mu ggwanga kirino tetuli mu Uganda nkuwulira ebintu ebyo nayagadde byogerako jjo nenninda naye nkubirako omuntu omu ne mubuuze wa ebituufu namukubidde ekiro nangamba ekituufu kiri nti babbi Sente sajja bazitutte abaana bakozesezza bayingidde mu banka ebyuma bya banka ne babba Sente nembuuza Sente mmeka ezabiddwa yambuulidde ontegedde kati omukulu ono agamba nti omuwendo sigwego akakasizza nti Sente zabbiddwa naye omuwendo sigwego atankana gwinza kuba mungi nga gusinga wo pulezidenti wa Uganda nze Lubowa awo singa okola ki bandimpulidde aba banka kubanga tusobola kuŋŋamba ani owa IT who is in charge of IT ebyokwerinda by'omutimbagano ebya bank who is in charge of gundi intelligence ya IT manya ya bank okwerinda kwa bank kubanga ndi wano ISO inokiyingiramu batubuulire ne ba CID bakiyingiremu bakafulu bajje batajangule kubanga tusobola kuŋŋamba nti abaana babbi bank eya Uganda si bu banka beyambisizza amagezi ag'ebyuma bikalimagezi ne babba banka ya Uganda. Oh my goodness. Tuli kuki wano ekyo tomanyi bwoli n'abazzukulu kino bali kisomako zino ennaku z'omwezi tebayinza zeera ennaku z'omwezi nga 26 abagezigezi babba banka ya Uganda Central etayina banka governor awo nawo otuuseewo naye kati bonna Uganda bweteka kati temwagala gavumenti baga tubyogereko n'ebyo emaze nebbanga nga terina banka governor naye kati kineewuunyisa era aliwo ali mu kifo kya charge of IT mu Bank of Uganda kubanga kati awo kunoonyereza kutandikira bakwebbyeko batya alati zote zikola how okitegedde so bulijjo bino mbiwulira mugundi mu firimu mbo ababanda balumbye banka ne bakolesa IT ne bajibba naye abayaayi babbye banka ya Uganda kyagenze ku record so kati Uganda bweti bukola ki bwetambula kati manyi omutu gubaluma kati bweyambise pain aid capsule enyingo manyi kati tazo kuluma n'omugongo n'amanyi gabanyinyera ekyo kitegeeza genda ofune pain aid capsule oterere kitegeeza kati abanga lino okuddamu okwewola n'ekifuba bitandise obbaluma ababanda balumbye ebyokwerinda by'omukutu gumutimbagano ogwa Bank of Uganda bank enkulu ya Uganda ne babayo system ya bank yese chogola kati manyi mutandise okukolola genda bugenzi weyamise Jenakoff genda pharmacy kuli okumpi oba drug shop kuba batuusako bino naye Lubowa manya ni Rockie tuli kuki era bali awo beebuzaabuza tebaatula kituufu kubanga Uganda erimu ebyewuunyisa okitegere kigamba omwana yaziwuuse bagenda okuddamu okebera balansi waabwe ani ali mu kintu kino nze nkwankubuulirako ekigambo nakugamba luba mafiya
sakunyumiza kwa mafia how they operate basi okwane bawamba institutions zizo neze gwanga ba mafia yes so kati a institution is stable financial institution nene ba mafia bajingide kubanga nagamba ti ba mafia abantu basi okwane bakuba abantu abalwandi abantu ba wansi ontegedde ne Lubowa kankubuuze okimanyi nti basobola n'okuyingirira omusolo gwa revenue ne bagubba waliwo ebitogerwa ne basirika kusuwa ne basirika abana ne bayingira kakati never joke with mafias kubanga nze basooka nga bana kye baagala naye amanya nti Rockie yabalemesezza omanyi kye bakola baddira omusango omukadde ne baguleeta naye nga kye baagala kubba ne bazuukusa be bazuukusizza ne bamanya nti kati Rockie ono waliwo sente ezaabula bwe yali minisita leka gye yatulemesezza nga bo kye baagala kubba biliyoni nga 100 yatulemesezza ne bakusibira miliyoni 2 ne bayitawo omuntu waabwe ne babba 600 gwe sooka ogende mu komera ewiki yadde 2 batuuka okuwa beyiro waliwo institution y'emu sijja gyogera ya Uganda wano y'amaanyi emu ku institution z'eggwanga bamafia bagiwamba togyogerako buli kimu ekyabwe kiyitirawo bo kye baakola bateekamu waabwe era bagenda essaawa yonna ne basaba sente ze beetaaga institution eno bagiwamba bwe bamala ogiwamba ne bateekamu omuntu waabwe naye bakuba buli omu emisango ne giggulwa ku bantu abo kubanga bali mu gundi bali mu security bamafia abo bali mu zibanka bamafia bali mu bitongole by'amaanyi bya gavumenti ebitakwatibwako bakwata ne olaba sipapa gwe bakugulako omusango buterevu ate n'osibibwa nanyumyako ne sipapa oyo da nembuza sipapa okoleraani abasajja bookolera bamanyi naye bwe zaawunya abasajja bakolera kubanga bo beekweka bwe bati basirika sipapa ne bamukwata ne bamusiba naye neebuuza ekibuuzo sipapa gwe basiba investor kyoyo abeera ne sente bwe zito mu Uganda nga yeesulidde nabo n'aziteeka mu nnyumba awaka ye zaayitawo okuyingira eggwanga baamanya batya ati azireese kati ne mmanya nti intelligence awo eri lwansonga tosobola kuŋŋamba nti omuntu ayingidde mu Uganda ne sente bwe zityo ne mutamanya notadeclaringa sipapa n'alugwamu bano kasita baategera nti bayinza obbanywa abeera atya ne sente ne bateekayo sipapa kati ali mukomera bamafia balaba edduka ono MP omugwe sijja kwogera mumutegedde bali bakamusiba wano bamafia balina sente ze baagala ng'oyo MP agaba balemesa ku kakiiko ke yaliko omanyi bamukola kaliro ne bamukwata ku busente butono ne bamuteekayo agenda okudda ne bamuteekayo agenda okudda ne banne nga nedda bwe baatuuka ne bamugamba okyalemeddeko okyalemezzaamu akaliro okakkanye oba okyakuza omutwe bamubuuza olemezzaamu akaliro oba tuki nja mwogerako gye bujjako eyo naye nga MP wa mubusoga muno n'abagamba mpoye n'agamba ne mundeke mpoye ne bamugamba okyayogera olemezzaamu akaliro bamaliriza gundi bamuwadde beyiro naye ekakale naye naye omanyi kye baakola akamba oyo kati kamwogera nti omutegeere akamba bali bamuttidde political career akamba ekyamukubya akamba kulwanirira butakakkiriza basajja okubba sente ezo ne bagamba nti kale bw'oba olemezzaamu akamba kale katukwokya akaliro kye baakola ne bagamba nti akamba yateesezza mu bajeti bongeremu sente bafuneyo akasente okitegedde nabuuza abantu akamba sente yazifuna tiyezifuna ekimukwasa ki where is the evidence nti akamba naye kati baali tujja kuttira political career bakutta baba bakamuleka mu beyiro ne baddamu ne bamukwata wano kadaaga baali bamumaze political career baali bamaze political career kubanga abamafia akadde katuweddeko Jenakof be batulese ku mpewo mu kaseera kano ne banafa ba pain aid capsules obulumi bukuluma mutwe gukulubya ennyingo zikulububi awo no katubasibulire wa nenga NBS okutandika n'enkya mafuta tugenda bawa mafuta abampu taxi ne boda